bwatyo bwayogera Mukama. Betegera gwe twakkiriza n'abatannaba kumukkiriza bantu zisanze ensi n'emirimu gye bakoleramu. Tuli mu mbeera nga twetaaga okusasirwa kwa Mukama, Zisanze abaka, era nga tetumayina kikijja. zisanze bizinensi. Katonda taliko kyalikola wabula ng'alabudde abaddu be bannabbi be ekyama. Wulira ggwe eggulu, tega okutu eri ensi, kubanga Mukama ayogedde. Bwatyo bwayogera Mukama. Katonda azze okwogera na bulamu bwo. Mbanirizaako mu Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda nate atuwadde olunaku olulungi luno aye tuddemu tuwuliziganyeeko mu kigambo kya Katonda. Weebale ggwe akyali omulabi waffe ku 3ABN TV, naawe awulira obubaka buno okusinziira ku social media platform nga Avvento. Mukama akuwa omukisa. Tukyagenda mu maaso ne wiiki eno nga tunuulidde ku Ssabbiiti. Ssabbiiti gye tuli mu kutunuulirako, era nga tugenda mu kyokuyiga ekya leero. Nsaba Mukama atuwe omukisa, tuwombeeke olw'okusaba. Naye nga tetunnasaba, ekyokuyiga kiriko omutwe ogugamba nti lwaki Ssabbiiti. Katusabe. Ogulumizibwe obw'ekitiibwa Katonda nannyini ggulu n'ensi, otuleese nate okuyiga ekigambo ky'obeera omuyigiriza waffe omukulu, bwe tusabye okuyita mu nnyera ya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Nze Mpanga Frank, omuyigirizawo abadde ajja atambula naawe okuva e Kakiri mu Wakiso disitulikiti. Mwenna ab'e Kakiri n'ab'e Wakiso na buli atulaba nkutumiddeko mu ngeri ey'enjawulo. Lwaki Ssabbiiti? Ekibuuzo kizze nga kibuuzibwa, buli muntu nga yeebuuza, lwaki Ssabbiiti nkulu nnyo okufaanaganako bweti? Lwaki erabikanga emu ku lunaku olugulumiziddwa okusinga ennaku endala? Mu kiseera kino okusinza ku bye tugenda okugabana, tugenda kutegeera lwaki olunaku olwa Ssabbiiti lunaku lukulu nnyo, nsonga nkulu nnyo, lwaki Sitaani agirumbye nnyo, lwaki Ssabbiiti, lwaki si lunaku lulala lwonna newankubadde ng'abantu balina ennaku nnyingi ze basinzizaako oba ze bassaamu ekitiibwa, naye lwaki olunaku olwa Ssabbiiti lukulu? Nga bwe tuzze tulaba mu byokuyiga byaffe ebisooka, Bayibuli egamba singa omuntu yali ajjukidde n'ajjukira ekijjukizo ekyo Mukama waffe kye yatuwa, ebizibu bingi tebyandituuse ku muntu, ebizibu bingi tebyanditutuuseeko. Leero ensi yeesanze ng'eri mu bizibu lwa kugaana kujjukira Katonda kye yateekawo. Y'ensonga lwaki batugamba nti twava mu nkima, y'ensonga lwaki batugamba nti twava mu nkobe. Omuntu okubuusabuusa mu butonzi bwa Katonda kireeta bikolimo na bisiraani. Katonda ayagala mwana wattu tujjukire, tewandibaddewo bizibu ebyo ebizze olw'obutajjukira lunaku Katonda lwe yateekawo. Era ebbanga teryayita ddene, abaana ba Isirayiri nabo beerabira, ne beerabira omutonzi waabwe. Bwe beerabira omutonzi waabwe ne batandika okusinza ebifaananyi, ne batandika okukopa ensinza eyali ey'Ekimisiri, nabo mwana wattu ne bagiyiga. Olw'okubanga wali wayiseewo ebbanga ddene nga beerabidde omutonzi. Isaaya yayongera okujjukiza abantu bano, yayongera okujjukiza abantu, era naffe ng'atujjukiza ng'atulaga nti Ssabbiiti si y'Abayudaaya bokka. Bassebo ne bannyabo, bw'osoma Bayibuli eno naddala abamu ku bannabbi abakulu nga nnabbi Isaaya atutegeeza ti Ssabbiiti eno si y'Abayudaaya, kubanga omuntu ali eyandaba ambalowooza naye Ssabbiiti y'Abayudaaya, era abakwata Ssabbiiti oluusi batera okubayita Abayudaaya. Ssabbiiti eriko bannannyiniyo, naye katulabe mu Isaaya yagiwandiikako atya, kubanga Ssabbiiti eno bw'ebeera nga y'Abayudaaya yabeerawo nga n'Abayudaaya tebannaba kubaawo. Genda nange
mu kitabo kya nabbi Isaaya essula ya 5:6 olunya olw'omukaaga n'olw'omusanvu agamba ayita buli omu wonna wonna okujjukira n'okukuuma Ssabbiiti agamba bw'ati buli muntu akuuma Ssabbiiti. Isaaya ateeka essira ku kukuuma Ssabbiiti agamba buli muntu akuuma Ssabbiiti. Agambye buli muntu, si buli Muyudaaya, si ggwanga limu, naye agambye buli muntu akuuma Ssabbiiti. Ayongerako ebigambo ebirala nti gwe ndituusa ku lusozi lwange olutukuvu ne mbasanyusa mu nnyumba yange ey'okusabiramu, kubanga ennyumba yange enaayitibwanga nnyumba ya kusabiramu. Kati wano Isaaya atutegeeza obubaka obuva ewa Katonda nti buli muntu yenna akuuma Ssabbiiti Katonda yeeyamye okumutuusa n'okumusanyusa mu nnyumba ye ey'okusisinkaniramu. Katonda ayagala atusanyuse. Katonda agenda kutusanyusa. Katonda agenda kutusiima olw'okukuuma Ssabbiiti. Wulira, tewali mu Bayibuli olunaku olw'omusanvu we luyitibwa nti Ssabbiiti y'Abayudaaya. Takyogerangako. Yesu yakiraga bulungi nti ku lunaku lwa Ssabbiiti lunaku lw'abantu bonna. Tewali nti ggwanga lino oba nti ggwanga lino. Bw'osoma mu Makko essula ey'okubiri olunya olwa agamba Ssabbiiti yabaawo ku lwa muntu so omuntu ku lwa Ssabbiiti. Teyagamba mu Ssabbiiti yabaawo ku lwa Muyudaaya, Ssabbiiti yabaawo ku lwa Muadventi, Ssabbiiti yabaawo ku lwa Museveniside, naye yabaawo ku lwa muntu. Ekitegeeza Ssabbiiti eno nkulu nnyo kubanga y'abantu bonna, si ya mu ggwanga sekinnoomu, si ya kibiina ky'abantu. Era Katonda yagamba nti olunaku olw'omusanvu ye Ssabbiiti eri Mukama Katonda wo. Bw'oba osoma etteeka lya Katonda mu Kuva essula ya 20 olunya olw'omunaana okutuuka ku lw'e11 agamba Ssabbiiti eri Mukama Katonda wo. Eri Mukama Katonda wo. Ssabbiiti eno ya Mukama Katonda. Ssabbiiti eno yaweebwa omuntu naye nga kirabo ekyava eri Mukama Katonda wo. Era kyova olaba omusajja ono ayitibwa Yokaana the Revelator oba omutume bwe yali awandiika ekitabo kyakubikkulirwa mu kubikkulirwa essula emu olunya olw'ekkumi agamba nali mu mwoyo ku lunaku lwa Mukama waffe. Ssabbiiti yo agiwandiikako ng'olunaku lwa Mukama. N'olwekyo toddamu okulumba abantu, toddamu okulowooza nti Ssabbiiti yammwe, ti waliwo abalina Ssabbiiti n'abatalina Ssabbiiti. Ssabbiiti ya Mukama. Ssabbiiti kirabo ekyaweebwa abantu bonna, buli muntu yenna. Ssabbiiti si lunaku bunaku. Ssabbiiti etujjukiza bujjukiza butonzi, naye erimu ensonga enkulu gye njagala okugabanako naawe. Ssabbiiti ke kabonero ka Katonda. Wulira Ezekyeri essula ya 20 olunya olw'2 agamba mutukuzenga Ssabbiiti zange era zinaabanga akabonero wakati wange nammwe mulyoke mumanye nga nze Mukama Katonda wammwe. Katonda ateekawo akabonero. Akabonero kano nga keekawula abantu ba Katonda n'abatali bantu be. Katonda kwe kuteekawo n'olunaku olwa Ssabbiiti. Kyova olaba buli muntu yenna ayagala okukakasa nti muntu wa Katonda, ayagala okwenyumiriza nti ye muntu wa Katonda, akabonero yateekawo Ssabbiiti. Lwaki Ssabbiiti enkulu? Kubanga ke kabonero ka Katonda. Kwategerera ti bano be bantu bange, bano si bange. Era Ezekyeri essula ya 20 olunya olw'12 ayongerako ekirala, era ne mbawa Ssabbiiti zange okuba akabonero wakati wange nabo balyoke bamanye nti nze Mukama abatukuza. Ssabbiiti kabonero ka butukuvu. Buli muntu alowooza nti yatukuzibwa, wasonyiwa ebibi byo, toyina musango, walokolebwa. Ekitegeeza Ssabbiiti y'abalokole bonna. Buli muntu eyalokolebwa, buli muntu eyatukuzibwa, buli muntu asanyusibwa Yesu n'amutukuza, akabonero ke yateekawo Ssabbiiti. Kyova olabanga eri twayiga nti bwe baalyanga emmere gye baakuŋŋaanyanga ku Friday, mwana wattu teyavundanga kubanga olunaku olwa Ssabbiiti lwagitukuzanga.
mwana wattu n'etavunda. Ssabbiiti yateekebwawo ng'ekibi tekinnaba kujja ku nsi, era Ssabbiiti egenda kubeerawo nga n'ekibi kimaze okuggibwawo, kubanga yabeerawo nga n'ekibi tekinnajja. Wulira, genda nange mu kitabo kya Isaaya essula y'enkaaga olunyiriri olwa 22 n'olwa 23 agamba, eggulu erijja n'ensi empya bye ndikola bwe birisigala mu maaso gange, n'ezzadde lyammwe lirisigalawo, era olulituuka okuva ku mwezi okutuuka ku mwezi, n'okuva ku Ssabbiiti okutuuka ku Ssabbiiti, bonna balina omubiri banajjanga okusinzanga mu maaso gange, bw'ayogera Mukama. Katonda yateekawo olunaku olwa Ssabbiiti nga ne mu ggulu tugenda kulusinzizaako. Y'ensonga lwaki twagadde ebigambo bino obitegeere, osobole okwekuuma obulungi Ssabbiiti, kubanga Mukama atuwadde omukisa nga tukyali ku nsi kuno okwegezaamu nga bwe tugenda okubeera mu bwakabaka obw'omu ggulu. Nga kyamukisa okuyiga enkuuma ya Ssabbiiti ennungi, nga kyamukisa okutegeera olunaku lwa Katonda luno olutukuvu. Katonda ng'atulaga nti ku Ssabbiiti okutuuka ku Ssabbiiti buli muntu yenna alina omubiri anajjanga. Bwe tuba n'ebibuuzo nga oba tetumatiranga ku kigambo kya Ssabbiiti, oba ng'olina ekibuuzo ky'ofunyeeyo ekikwata ku Ssabbiiti, ogibuusabuusaamu. Tuyinza okutunulira Yesu engeri gye yayogera ku lunaku luno olwa Ssabbiiti. Tuyinza okwesiga Yesu kubanga yaliko ku nsi kuno. Tuyinza okutunulira Yesu engeri gye yeeyisaamu ku lunaku luno olwa Ssabbiiti. Luka essula y'okuna olunyiriri 16 lulaga bulungi. Luka tutegeeza Yesu biki bye yakolera ku lunaku luno olwa Ssabbiiti. Agamba n'ajja e Nazaaleesi gye yakulira nga bwe yali empisa ye, oba nga bwe yali amanyiridde okukola, n'agenda mu kkuŋŋaaniro ku lunaku olwa Ssabbiiti, n'ayimirira n'okusoma n'asoma, kubanga baamuwa ekitabo n'asoma. Yali nga mpisa ya Yesu okukwatanga olunaku olwa Ssabbiiti, okumalanga ebiseera bye mu kkuŋŋaaniro. Abamu beebuuza lwaki olwa Ssabbiiti omugenderako okusaba. Abamu baddira Ssabbiiti mwana wattu ne basiiba ewaka nga tebakuŋŋaanye, naye yali nga mpisa ya Yesu okugenda naye okukuŋŋaana mu kkuŋŋaaniro, n'atuuka eyo n'akwata ne Bayibuli, n'atuuka eyo n'okusinza n'asinza. Naawe yandibadde nga mpisa yo buli lwa Ssabbiiti okugenda mu kkuŋŋaaniro n'osinza nga Yesu Kristo bwe yasinza. Bwe weetegereza ekigambo Ssabbiiti oba olunaku olwa Ssabbiiti, ne bw'okebera mu bitabo, ne bw'okebera mu dictionary, ziraga nga olunaku olwa Ssabbiiti lwe lunaku olw'omusanvu, lwe lunaku olw'okusinza. Yesu yagenda nga lunaku lulala lwonna, naye olwa Ssabbiiti naawe osaanidde okulugoberera. Twayize tokolerangako bintu byo by'oyagala, togendako ku pate, toteekako mikolo mirala okuggyako egy'okusinza n'okukola obulungi. Singa olunaku lwa Ssabbiiti singa lwali lukyusiddwa wakati awo mu ndagaano enkadde wakati wa Adamu oba ne Musa, Katonda bwe yali awa Musa amateeka yandibadde akyogerako nti lwakyusibwamu. Singa olunaku luno lwakyusibwamu wakati w'ekiseera kya Musa ne Yesu, Yesu yandibadde ajja n'akyogerako nti olunaku luno lwakyusibwamu kati lwaddizibwa wano. Singa olunaku olwo mwana wattu lwakyusibwamu wakati wa Yesu okubeera ng'avaawo, abatume bandibadde balwogerako, kubanga Bayibuli eno yamala okukuŋŋaanyizibwa mu mwaka gwa AD 10. Yesu nga yaakaddayo nga wayiseewo emyaka nga 7. Yesu ng'amaze okuddayo mu ggulu. Ekitabo ekisembayo nekyogerebwako yandibadde abaako nekyayogera ku lunaku olwo singa lwali lukyusiddwa. Naye olw'okubanga Abayudaaya bakuuma bulungi ebiseera, weesanga nga n'olunaku olwaleero bw'ogenda mu Buyudaaya osanga nga bakyakuuma olunaku luno lwa Saturday, kubanga ebiwandiiko babimanyi, bazze nga bagoberera ekyo, era ogenda okulaba nga era bakwata olunaku luno lwa Ssabbiiti. Naye abasinga obungi tuyina entalo ku Ssabbiiti. Entalo ezasitukawo okuva mu byawandiikibwa ebitukuvu zaalinga ku nkwata ya Ssabbiiti, so si lunaku ki. Era olunaku ki olutuufu olw'okusinzizaako, eyo teyali issue.
ku mirembe gya Yesu. Ebyo omulabe Setaani abireese mu nnaku zino okuteekawo olunaku olulala, naye Yesu baamunenyanga nti awo Ssabbiiti agikutte bubi, alina gikwata bw'ati. Naye Yesu bwe yajja ku nsi yabayigiriza era yatulaga engeri y'okukuzaamu olunaku lwa Ssabbiiti, engeri y'okulukwatamu, kubanga Yesu Kristo ye Mukama wa Ssabbiiti. Balabbi abaliwo mu kiseera ekyo, mwana wattu baali bakyamizza abantu ku nkuma ya Ssabbiiti, baali bagitaddeko bulombolombo Ssabbiiti, amakulu ga Ssabbiiti amatuufu ne gabula, abantu ne beetamwa Ssabbiiti. Era baafunaananga Yesu bwe yavangayo n'akolerako ebikolwa ebirungi gamba ng'okuwonya ku Ssabbiiti. Era Yesu yatuuka n'abaddamu, bw'osoma Matayo essuula ye12 olunywa ye12 agamba kye kirungi okukola ng'obulungi ku Ssabbiiti. Yesu yagamba Ssabbiiti eno erina kukolebwako bulungi bwokka. Ssabbiiti eno bw'obeera ng'ofunye omukisa ogw'okukolerako ekintu ekirungi, ekintu ekyo kikole nga kigulumiza erinnya lya Katonda. Gamba singa osanga omuntu ng'agudde mu buzibu ku lwa Ssabbiiti, oba ng'afunye akabenje ku Ssabbiiti, oba ng'afunye ataaka nga oli mu ssawo, togambanga nti nze sikola ku Ssabbiiti. Omuntu oyo mukoleko, kubanga kirungi okukola obulungi ku Ssabbiiti. N'ate si kugenda kukola gwe by'oyagala n'ogamba nga bwe ndi omusawo Ssabbiiti kangende kole ssente. No, olina kukolerako bulungi bwe kiba nga kizze nga Katonda akiteeseteese mu ngeri efaana bw'etyo. N'olwekyo muganda wange ampuliriza, Ssabbiiti etufuula abalamu. Mwana wattu etuwa eddembe, ejjawo endowooza embi n'ebirowoozo ebyennyikidde, etuwa essuubi erijja, ezzaawo ekifaananyi kya Katonda omutonzi waffe. Guno gwe gwali omulimu omukulu Yesu gwe yajja okukola, kutuzzaawo tukwatagane ne Katonda azzeewo ekifaananyi kiri kye yatuwanga ya Katonda ensi eno nga tennaba kwonoona. Ssabbiiti nga ensi eno tennaba kwonooneka, Ssabbiiti ekyo ekikola bulungi mwana wattu neetuzzaawo mu kifaananyi kiri kye twalimu. Amakulu ag'okukuuma Ssabbiiti, Yesu yagalaga abagoberezi be, naye abaali mikwano gya Yesu mu kiseera ekyo Yesu we yafiira baalaga nti tebasobola kuva ku Ssabbiiti, kubanga baagamba tebajja kuddira mulambo gwa Yesu bagulekewo gubeere ku Ssabbiiti. Era ne bawanula Yesu ku musaalaba, Yesu ne bamutwala ku lunaku olwa Ssabbiiti n'abeera mu ntaana nga naye awummudde. Era ku lunaku olwa Sande Yesu n'azuukira. Era olunaku olwo bw'osoma mu Luka essuula ya 23 ng'otandikidde ku lwa 5 agamba era olunaku olwo lwali lwakuteekateeka Ssabbiiti ng'enaabaawo enkya, olunaku Yesu lwe yafa. N'abakazi be yali nabo okuva e Ggaliraaya ne bagoberera, ne balaba entaana n'omulambo gwe gye gwateekebwa, ne bakomawo ne bateekateeka ebyakaloosa n'amafuta, ne bawummula ng'etteeka bwe lyali. Abaali beetoolodde Yesu Kristo nabo baateeka ekitiibwa mu Ssabbiiti newankubadde Yesu yali afudde. Era Yesu ne kaakano ekkubo lye batambulizaamu omusaalaba likyatulaga nti Yesu Kristo yafa ku lunaku olwa Friday, era ne bamuwanulayo ku lunaku olwa Ssabbiiti ne lumusanga mu ntaana. Friday Yesu yafa, Saturday Yesu n'awummulira mu ntaana, Sunday Yesu n'azuukira. Yesu yawanikibwa ku musaalaba ku lunaku olw'okuteekateeka, era n'ayogera ekigambo ekyo nti kiwedde, kubanga Yesu we yanunulira ensi eno, nga bwe tusomako mu Yokaana essuula 19 olunyiriri olwa30. Yesu ne mu kufa kwe mwana wattu yakuuma Ssabbiiti. Naawe kyava akuyita leero ti olunaku luno lukulu, olunaku luno lwali lusonga ku bulokozi, olunaku luno Mukama ayagala naawe olweyagaliremu era olukuume bulungi. Bwe tuba nga tuyimiridde kumpi n'omusaalaba gwa Yesu Kristo, tuyina okujjukira okussaamu ekitiibwa olunaku luno olutukuvu olwa Mukama waffe Yesu Kristo. Omuwandiisi omu Omukristaayo ayitibwa George Vengman alina ebigambo byawandiika. Yagamba tuyinza tutya okuba abagoberezi be ali ne tugaana, ate nga tugaana okwonoona essaawa entukuvu n'okuweereza okw'okwagala.
agamba abantu beeyita abagoberezi ba Yesu Kristo naye essaawa entukuvu Katonda z'agambye bazimuwe ate ne bagaana okuzimuwa. Agamba tuyinza tutya okumulaba ng'afa ku musaalaba olw'okubanga amateeka gaali tegasobola kwekkiriranyizibwako, oba agamba bw'abanga Yesu yaggyibwa ku musaalaba newankubadde nga amateeka gaali mazibu ga kukyusakyusaamu naye naggyibwa ku musaalaba olunaku olwa Ssabbiiti awummule, naffe tusaanye okuluwa ekitiibwa tuwummule ku lunaku olwo. Omutonzi kyava agamba nti jjukira, kyokka abangi beerabidde, kya nnaku okubeera nga bangi twerabidde. Omutonzi leero akuyita nga akugamba jjukira olunaku olw'omusanvu okulutukuzanga. Yesu yasuubira buli mukristaayo yenna okusigala ng'akuuma Ssabbiiti. Kyava ayogera ebigambo bino mu Matayo 24:2 n'agamba era musabe ekidduko kyammwe kireme kubeerawo mu kiseera eky'empewo oba ku Ssabbiiti. Yesu yakimanya nti buli muntu amukkiriza agenda kusigala ng'akuuma Ssabbiiti. Era Yesu yakimanya nti abayigirizwa be bagenda kusigala nga bakuuma Ssabbiiti newankubadde ng'amaze okuzuukira. Waliwo omuntu yambuza ekibuuzo nti naye ddala okuuma Ssabbiiti ndagga olunyiriri we luli olulaga nga Yesu yakuuma ku Ssabbiiti oluvannyuma lw'okuzuukira kwe. Yesu yalaga abayigirizwa be nti musabe nnyo muleme kutaataaganyizibwa ku lunaku olwa Ssabbiiti. Yali alagula ku kuzikirizibwa kwa Yerusaalemi. Yalaga nti mu biseera eby'enkomero Ssabbiiti egenda kusigala nga bw'eri. Era n'abatume bonna bw'osoma ebikola by'abatume Essuula 17 Onyoosoka n'olwokubiri lugamba ne bajja e Sessaloniika eyali ekkuŋŋaaniro ly'Abayudaaya. Pawulo nga bwe yali empisa ye n'agenda gye bali okumala Ssabbiiti 3 n'awaanyisiganya nabo ebirowoozo mu byawandiikibwa. Pawulo naye yali empisa ya Yesu, yatwala empisa ng'eya Yesu okubeera ng'akuuma Ssabbiiti, okubeera ng'olwa Ssabbiiti lwasinga okuyigirako ebyawandiikibwa n'okuyigiriza abalala, lwagenderako mu kkuŋŋaaniro. Era bw'osoma ebikola by'abatume 13:42 agamba ab'amawanga ne baagala ebigambo bino era ne babuulirwa ku Ssabbiiti eddirira. Ssabbiiti eyaddira ne bajja kumpi ekibuga kyonna okuwulira ekigambo. Abantu bonna ab'endagaano empya bajjanga ku Ssabbiiti ne bakuŋŋaana, naye nga Yesu yazuukira dda. Yesu yaddayo dda mu ggulu, naye abatume baasigala Ssabbiiti bakyagissaamu ekitiibwa. Mu mazima ekitabo kino ekyabikola by'abatume kyogera ku batume ne Pawulo nga yakwata Ssabbiiti eziwera ddala 84 Ssabbiiti tezaamusubanga. Naawe tokkirizanga okusubwanga omukisa gwonna ogwa Ssabbiiti. Tokkiriza ne wejja mu layini y'abaana ba Katonda. Kyova olabanga mu kitabo kyakubikkulirwa Essuula 14 Yesu atuyita tumuwe ekitiibwa, tumusinze kubanga luno olunaku lwa Ssabbiiti. Yesu yagamba obanga munjagala, Yokaana 14:15, akabonero akalaga nti munjagala mukwatenga ebiragiro byange. Ekimu ku biragiro bye tukwata lwe lunaku olwa Ssabbiiti. Bwe tutegeera nti Yesu tumwagala, bwe tutegeera nti tuli bawulize, bwe tukuuma Ssabbiiti buli wiiki, tugenda kukakasa nti ddala tuli baana ba Katonda. Naye bwe tutakuuma lunaku olwo tugenda kuba nga tubuusabuusa nti tuli baana ba Katonda. Nsaba Mukama Katonda akuyambe. Leero Yesu akuyita okujjukira. Yesu akukoowoola, akugamba kwata ebiragiro byange. Ayagala love okuva gy'oli, ayagala oddeyo sinze nga ye bwe yagamba, ayagala otereeze, tayagala obeere nga atali mwana we, kubanga abatali baana be bo bakolera ku biragiro bya muntu. Naye omuntu ayinza okwebuuza, naye ate lwaki Ssabbiiti? Lwaki abantu abasinga obungi tebasinza ku Ssabbiiti? Ensonga eyo mu kuyiga kwaffe okugenda okuddako tugenda kuba tugikoonako. Lwaki abantu bava ku Ssabbiiti aye ne bagenda ku lunaku olulala? Katonda lwati abalagira. Leero Mukama akuyita weetabe naye mu kussa ekimu. Mukama akuyita weetukuze ng'okuuma Ssabbiiti kubanga ntukuvu, ate naawe ayagala obeere omutukuvu. Okuba kwe kusabako naye weegatte kwaba bakuuma Ssabbiiti ng'obaale togikuuma, neegattaako tusabireko wamu. Katusabe.
Katonda Taata ow'omu ggulu ogulumizibwe obw'ekitiibwa. Weebale kubanga oyogedde naffe ebigambo bino. Weebale kubanga otuwadde essuubi okuyita mu kuyigirizibwa kwa Ssabbiiti, otulaze obukulu bwa Ssabbiiti. Tukwegayidde Katonda waffe, tusaasire tubeere ku muwendo gw'abo ababalibwa okubeera abaana bo. Tulabye nga Yesu yagikuuma, tulabye nga ne mu ggulu tugenda kugikuuma, tulabye ng'egenda kubeerawo nga n'ekibi tekiriiwo nga kivuddewo. Ssabbiiti ya lubeerera ya mirembe na mirembe. Tuwe ekisa tusobole okugyekuumirako. Waliyo omuntu omu ng'ayagala naye yeegatteko abakuumi ba Ssabbiiti. Muwe omukisa ogwo. Waliwo naffe abaagitegeera edda, naye tuwe engeri ennungi ey'okugikuumamu obutajoonoona. Beera wamu naffe, yongera okutuyigiriza, wa omukisa omuwuliriza waffe n'omulabi waffe, yeeyongere Katonda waffe okuyiga, ate bw'oli bakomezawo bakabaka bo otuwe engule ey'obulamu. Bwetyo bwe tukusabye okuyita mu nnyera ya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.